The event ya Baby Cool mbasa be commenting up because that is Baby Cool and that is his choice. Ndandika nti omuwakanya. No, like it was a public concern. No, that is Coffee some music wa Uganda. Ye bwatu yasazeewo okukola. Of course twagenda okujja ku mukolo nga teyawulira bulungi. Nakati nnaku zinadira ali beat down. Ina kofu by that time twagirawo nga byakamukwata nga teyawulira bulungi wadde. But she had to be on the function kubanga yali agala corneringa that invitation and she was happy for Levi and Desire so nenga yajate era tetwalwawo nnyo. Neye nkugambye yali teyawulira buki bulungi era tetwalwawo. Kiri gyali omuntu yenna alabye obulabi atabaddeewo okuinterpretinga nga bw'ayagala okulaba nti batwekubya all the time. Issue y'aba promoter bano eri gwe Eddie Kenzo eri etya ng'ogiraba otya kuba bakwekokkola? Nenze ebiseera nze ndowooza bandeetamu erinnya lyange basobole okufunirako attention. Ba promoter they come in as supportive roles. The people who support because ba promoter mwekyo baba basuubuzi. Okay. Ojja n'okola product yo najja n'agikusuubulako n'agitunda nti okuba hiti najja n'ekuba bwemala okuba n'akutegeka lonchi n'afunako n'ofunako. So you are the raw material. Osegedde. Munnayuganda ng'ebizibu bikufuukidde mbulabutuulo w'olikkalira kubanga Kabona Mugabi asaajaganya ng'ow'ekibungu gwe bawadde omungu n'amawulire agasanyusa ng'akuyita ogende gy'ali akole ku byakutawaanya edda. Kabona Mugabi agenda kwambululira mu nnyanja ey'enjawulo akukumira ekyoto kw'onooyekeza endiga nga ssaddaaka eri abakulu olwo obulamu bwe bubettereere nga nnyindo ya nti bw'anoonyeza empapula ezifuluma Uganda n'ebica ne bikwereega ebibyo kumenya mu jjenje ekkalu kubanga olunaakukansira tukuma amazzi ag'omukisa gwe ng'olinda kutta ku nkowe. Kabona Mugabi bw'omukwasa ebizibu byo naye abigabula ebinyonyi ne bibyetikka okubisuula ebuziizi gwe n'ofaananako omusenera alinda empaalwa. Kabona Mugabi mukubire ku nnamba ya ssimu nooti 75293946 olwo obe ng'ossa empoggo n'olwalo nange ntugge ku nnanga ya Kanenero. Kiri kitya baba? Olikiriya? Nyonya. Emirimu gikutwala? Emirimu gintwala tukyapa. Bayina baddeko ku ofiisi y'emu nendaba nga ovamu eno meeting oddamu eno neŋŋamba omusajja tuleme kugamba nti yali aido ebintu bitabuka. No, it's okay. Naye nga omulaba mwali kati nalese producer muwala wuuyo naye w'emirimu anaagikwasaganya simanyi. Okay. Das wabaddeko ku ofiisi yange emu. Nabaddeko ku ofiisi y'emu nendaba ng'ovamu eno meeting oddamu eno neŋŋamba. Ate ne wano kyekimu. Ne wano kyekimu. N'ate n'eri kyekimu. N'eri kyekimu. Olina ofiisi mmeka? Kyo kireke. Ekyo nkirese. Gannaye era abamugezako omulala ne mutamufuna bambi like ebikola alina saalabika beeze ebikolo alina bingi. Naye ng'olikiriya? Nnyo. Oli bulungi? Yes. Embeera etambula etya? Embeera tugezaako. N'ekintu kirala njagala okukubuuza. Do you have like a music industry any plans okufusing music with film? Yes. Kasana labyeko Cleopatra nendabako ne linya ligenze. Walabyeko Nabwiiso. Nabwiiso. Nalabye Nabwiiso, Cleopatra n'abalala. Anti kati eri mu creative side. Ntwala creatives bonna. Kivola bagambo ina offices make. Oh, okay. Nti ebyeri ku music bya music wokka. Awo ng'oli eri ku gundi federation. Federation. Kati ate office ya creative nayo ndala. Kubanga tosobola bagatta. Lina eya federation wagiteeka ngeri yokka. Then noddira neya creative nogikola ngeri yokka. Erina kuba yokka. Kati ate naba music nayo bajjayo mu creative. Music kati ngeri gye balina awantu abwenga already wali established bulungi. Bono balekambula. Basobola okugira bwabo bwembandi eri nga waliwo kye baneetaaze era bajja.
Okay. Kuba nabo bagwayo. Naye engeri bo for now they bakyali safe. Ate nawulira kati waliwo abalala aba visual arts, aba movie, aba theatre, abaki. Kwana nabina buiso naba ne Cleopatra. Bagayi bange abo kubadde ne ngamba kati nawulira gundi film sector bagijayo mu ICT. Wajuka bali bagipaziza nga bagitutte eri. Fena tuli mu gende eyo. Naye kati nze wano as a senior presidential advisor on the creatives, I report to the president concerning all creatives. Osegedde. Nembaako kyempabula oba nembaako report gyenkola. Kati wali bade baze kulopera. Sikundopera. Tuteesa. Kati this is how it works. Tutuula ne tumanya ebizibu ki ebiri mu affectinga ki oba ideas ki eziriwo empya. What are the problems, what are the solutions? Oba is there anything kye twetaaga okukola then ne tulaba nga tukikola, oba twetaaga kipinkingira ministry, oba kigenda ku UCC, oba kigenda mu URSB, oba kigenda wa mukulu gyennyini, oba then tulaba eri nyumba yaabwe. Kati lwaki eno ate omusaidi ya music gyogwe nnyo abantu yo buli time babeera n'akavugano bayomba nnyo ate bali abalala gyotagwa nnyo bo ne ndaba nga ate mukwatagana kuba nalabye mwatudde ne muteesa bulungi nnyo kyokka ate omusaidi ya music bo balinga abalumdu abatakutegeera bulungi. Bantegeera era nekyendiko bakimanyi nti kibayamba naye ego abamu balina ego oli alabanga omuyiseeko ennyo naye ekitali kituufu kuba bino byakweyambira ffenna lumu. Kati bali abalala of course there is no competition. Bano abasinga ekisinga obasumba ntukuba tuli mu business emu abayina engeri gyakifiiringamu abamu bakitegeera era tutambula bulungi naye nga bomanyi mulimu abamu nga balina ego. But we don't mind as long as we are moving ate byonna bitukola bituyambira awamu. That's what matters. Because nakitunulire nga abawalinga respect gye bakuwa is totally different from ate bano bogwamu ddala nabo si babi abatali batono abatali abakyalimu empulunguse batono ate ngera baba bamanyirwa nti bwe mubeera mu family osobola okusangamu babiri nga family tebatambula nayo bulungi nga kyano usanga aba step mother aba step father ate nga bo bakuwa ekitiibwa ebyo bibaamu naye nze I don't think nti mu music nyinayo challenge so far because it's not about the who. You know, it's about what the problem is. So the who banakusangayo as long as you identify no solving the problem. Okay. Nkutegera recently mwabadde ku parliament. Tewala biseeko. Nali nfiiriddwa. Nina omugenda fiirwa nga twakulira wamu. I couldn't miss kubamu yali muntu wange nnyo but I dedicated my team. Najiraba. So is it okay the reason why you were summoned ku parliament ebibala ebyavaamu and how tuba tulina okugenda kubanga kuviira ddala bakola consultations ne tubaako inputs zetuteekamu ne bitwagala biveemu then tuba tugenza okukonfaminga oba bikyali byo mwe mwalimu genza okukonfaminga tulaba oba byetwayaga byetwasaba bikyali byo. Of course waliwo ebitaateekebwamu olw'ensonga y'obusobozi mu ssente n'ebirala naye sofa ekirimu ffe tukkiriziganya nakyo tugire tutambulira bisigale tunaabiraba tezifudde agenda na lusogo nga kyekirimu kyogamba nti bingi mu ebiri bingi nnyo ekisooka digital is not included in the old one. Now digital mweri and we are into the digital era. Ekyokka kikulaga nti tuba tuze nga tuli mu standard tuli mu time yennyini entuufu. Yes. Okay. So mujjukira ebiseera nga lulumba mugenda ku parliament waliwo association ezimu eziba zikaayana nti mumba mulina okugenda ezo zomwazitereeza. Nga bwe nakugambye bino bintu bye tukola naffe ffennyini si byaffe. Mulimu ne bintu tuli mu kuteesa nga si ffe abagenda obiganyulwamu wabula abaliddawo.
ati ibyo gambo atani yakayanya ni yakoze atya bintu bitono nnyo kuba byalinga bibalenga back cause nga instead of okutunula ekigeno batola maaso tugasala bagamba lwaki omuntu akayanya lwaki ebiseera ebisinga waliwo abantu abaali batutaminga disorganized kati nga baagala tubeeremu eyo status abo bali disorganized kasita baatulaba nga tugetinze organized ate ne baagala batu disorganizing kati they are the ones who are pushing that agenda okulaba nti batwekubya all the time naye I'm glad that so far we are moving well, and what matters is to make sure that we can have a better music industry. My most important issue one is about the promoters. Ba promoters abo betwagala ku addressing. Na mabega ka onkulabye kongo ba addressing but in a rush way oli akusanze ne mwogera. Bavuddeyo bakoze ebintu bingi boogedde bagenze ba meetings abantu abenjawulo bagenda kugenda ne batamatira ne bagenda eggulu omu n'akubwa n'okubwa as he says simanyi waba amukuba salako nga bamukuba ye nga bwagamba nti yakubwa. Issue y'aba promoter bano eri gwe Eddie Kenzo president wa federation atwala music industry nga ate nabo ndaba mwe bagwa kuba bagula abayimbi eri etya ng'ogiraba otya kuba bakwekokkola. Nenze ebiseera nze ndowooza bandeetamu erinnya lyange basobole okufunirako attention. Really? Bwe ndowooza. Okay. Kuba kati nze ensonga zaabwe sirina bwe ziyingiriramu. Nze on the other side I'm a president of the Musicians Federation. Era kinkakatako okubanga mbalobingira kubanga mbateeseza. Abayimbi baba abayimba. It's the Uganda National Musicians Federation. Okay. On the other hand. It has nothing to do with musician and promoters. It is musicians. Musicians, they are the producers, songwriters, the instrumentalists, they are the singers, performers. Tewaliwo ekiri nti no ba promoters. No. Okay. Then tulinamu awo ne ba DJs ennaku zino bagwayo because DJs also create beats. They create beats, they do mixtapes and all that. Okay. Now, on the other hand of senior presidential advisor on the creative, entire creative, for domains nga mwenda. Nenga mwezo, but promoter, they come in as supportive roles. The people who support it. Because the promoter, mwecho baba basubuzi. Okay. Ojja n'okola product yo najja n'agikusuubulako n'agitunda nti okuba hiti najja n'ekuba bwemala okuba n'akutegeka lonchi n'afunako n'ofunako. So you are the raw material. Osegedde. Kakati tusobola okukolagana nabo bulungi nnyo. Naye tuba tulina okukolagana nabo nkolagana ennungamu etali ya kukaka etali ya entitlement because they are more of basubuzi, we are a creative. Tubumba ensuwa musubuzi n'azigula n'azitwala mu katale. Bwe tugenda mu kulima mwe musiga ensigo n'ogirabirira n'okola n'ekula ow'omu katale n'ajja. Kitegeera. Okay. Kakati tuba tulina baba balina kutuwandiikira nga basaba enkolagana. Kye batakola. Bamala tusaba owadikira nga basaba enkolagana ntutula ntugiteesaako ntulaba oyinza okukolagana. Okay. But mu kino ebyo byonna tebabikolangako. Kyogga nti bawandikidde federation yaffe nga bagisaba enkolagana kibangawo. So tekitukakatako okubalwanirira kuba tetulina any attachment nabo. Attachment yandibeddewo because tukolera wamu. Oba partnership nabo. Naye there is no partnership in terms of structure. Oh yeah. Osegedde. Kakati ne bye babanja tebabibanja ffe. Kati I don't know how I come in there. Era nze sirina nsonga lwaki nsobola okugenda ewantu entandika obboogerera oba okuboogerako because it doesn't matter. Okay. Okay. Okujjako nga be bampadde olukusa. Era olukusa balinga abalikuwa kuba erinnya kasita balikwata ne bali toyinza dumpeera mu mawulire.
It has to be formal. Bagamba in the budget sente ezayita balabika nga baazaloketinga nnyo eri abayimbi nga tebalaba mwe temulina kyemukola nti be babateekayo be babategeerera. Saagala nnyo okuddaawo ogera bintu bino ebintu byonna bituli mu kunyumya promoters money what tebina gye biyinza kutwala muntu atulaba. Because how can someone benefit from this? Nze ndowooza bapromote b'okugenda bamanyiwo ne gye bayinza okubanja ebyabwe bamanyiyo era ne gwe banja bo bamumanyi. Nze simumanyi. Nze okunteekamu I thought nti baali baagala kufuna attention. Bwe boogera erinnya lyange buli muntu ajaga nina nga nabo ekituufu bakimanyi. Then the public debate was n'abantu bonna I don't know like how you know wagiraba nga bagamba ku promoter ne muyimbi ani mukama waabwe wa munne because for them they created nga balinga bagamba nti be baboosi bammwe. So it became a public debate nga buli omu kyayogerako who is the boss of the other. Yenna ayagala okubeera boss abeere. It depends on how the other one understands. Okitegeera wa buli omu yeetaaga munne. Nze bwe mbeera ne music wange ne muyimba ne muteeka mu bantu ne bamwagala nzikirizibwa okugamba nti nyamuguza gundi agende mukolemu kino oba nze nja mwetwalirayo mu katale oba nja kwetegeka oba oli ajja kuntegeka. It depends on the negotiation. So kati awo sijja kulimba tineetaaga okuyingira debate eyo. Naye ayagala okubeera boss abeere and it's okay. Good luck for whoever who is the boss. Okay, ngenda kuwano Kasavu Kanyama. Then there's a query over Federation deal evaayo nga abayimbi balwana okubatawuliza or to say a thing ku ntalo eziba zitambula within abayimbi. Nanti ebiseera ebisinga omuti tegusituukira nnyonyi. Abayimbi babeera balwana ati batusabye kubataasa oyinza okuyingirawo ne bakwasa omutwe. Unabalinda beeyasa emitwe. Nanti ne poliisi bannayuganda era ne poliisi bakakatako ne kooti weri ne lawyer waali. Era kyagamba nti no ekibiina kyo kiri bwe babeera bazze batusaba obuyambi tuyingirawo. Atakusabye buyambi gwe era nkubuulira tolabanga neighbour ng'ali eri alwana n'omuntu enojjanguzu nga mbobandula olugi bajja kukwata trespass. Ekituufu osooka basaba bane mwandiitanze obuyambi bwange bw'owulira nga kikususseeko naye baba tebakuyise nti owe jangu otaase neighbour jangu otaase then oyinza oyingira mu ntalo ezitali edi wano twogera ku family. Anti family byandibadde nga family but this is about business. We are comrades in business. It has nothing to do with the DNA. Nze nkuzaala gwonzaala oba twasayininga wasona kuwasa wampasa. This is about business job ekitugatta mulimo. Olina okumanya okoma munno mu business ye. Okay. Tugenda ntulaba olumu abantu nga basusse the limit ne tugamba ebibiina ebibatwala byo biriwa. They are not making any comment. Like a case in reference, the recent bate baddewo y'oluyimba nga balwanira oluyimba. Muli baddemu ebigambo byexchangingidwa bingi, mubaddemu abamu ba bloggers bagenda nakubasiba. And we're not seeing Federation kuvayo kulungamya nti bannange ekibba nnyimba lwaki temukyadressinga kuba kye kisinga nnyo okulwanya abantu abayimbi. Kati kankuze kufufa. Ate no mbadde enda kujja okuba omupiira nawe ogwagala nnyo. Kankuze kufufa is a federation of football association. Yes. Omusambi tiimu ye bwe mugoba oba naagana ogenda ku tiimu okutraining fufa ekola comment kyekola biba bya tiimu eri biba bigize kikwate kyennyini kizze wano kati nti tiimu eri n'eno tiimu bali mu kwekuba
not until banenuubula mulyoke muveeyo. Si kwenuubula, balina okusaba nti twandiyita intervention. Omwana okwekubira endulu gye muli. That's when you come in. Bw'ate ekubira ndulu bette. Ate bette. Tulise bwawulira nti bamutta abajja kwekubira endulu either ku police, either ku federation, either mu court, either wa. Era naawe nga munnamawulire bw'obanga ogenzewo omuntu ng'oyo mugamba twawulidde biri bitya tubuulireko bituufu oba si bituufu. Toyinza kudde n'ogamba nabalabye nga balwana bagize bati ate tewabadde okuggyako nga bakuyise ne bakubuulira buli kimu dde n'ojja ng'ogamba yaŋŋambye bamukoze bati ne bwe bati ne bwe bati. Otherwise bw'ojja ng'okonkuludinga gy'otaabadde oyinza omaliza ng'oli mu kkooti. So federation not until someone requests, that's when we move out. Teri nsonga esobola kubajjayo nga bayimbi bali mu NSCAFO for you to intervene. Senga abantu senga golwana ne mukyala wo. Nemulwana nemuyomba nemugira muti nemukola muti nemukola muti nemugira muti. Amulimu njo yamu. Polisi bwe bakisusa ejja. Naye bwe ejja ku mulyango ekola etya? Ekonkula ebabuuza banaye buzibu ki? Ebabuuza banaye buki? Buzibu ki? Buzibu ki? Wabula tejja buzinga buli omu mukwate mukola ki? Kituufu. Emutwala mu makomera musambye ekoze eki? Esooka kuwuliza njuyi zombi. Naye bw'obuulira nga bali mu bintu byabwe ne bagamba ffe tujja kubimala kikyozaako. Osirika. Meaning the answer njifunye meaning mwagira ne mugamba ne bagamba nedda eno tukyaliyo. Waliwo ebintu byaffe tulina okumalira eyo nga n'abamawulire tebakola ki? Tebamanyi. Waliwo ate babiyitako okujja mu mawulire. Waliwo ate like it's a lot. Manyi ebintu ebimu byapeninga mu music industry nga bingiko ebimu ne tubeere eno nga tetutegera kigenda mu maaso. Kwano Kasavu Kanyama, the incidence of nalabyeko George Steady namulabyeko ku parliament. Right now bangambye yagenze Mecca, yagenze kuwumura. Is he okay right now? Is he okay? Very okay. Omuntu atalyoka ayinza okulinnya ennyonyi n'agenda kuwumula. Owaki ebintu bya Uganda bizibu. Akikola ate? Ebintu bya Uganda bizibu. Tuyinza okukera ku makyala ntitulaba nga azzeemu the other situation. Ebyo bisoboka. The boundaries. Omuntu asobola okubeera mu mbeera emu n'agivaamu oba n'agiddamu. Naye ng'ekisinga okubulu yagenze wakatonko, yagenze mu kifo mwayinza okuwummulira, yesabe Mukama amusonyiwe, asobole okuba nga taddamu akakalaba emirimu gye. It's just a meditation and bring back his energy to the right place. Okay. So federation so far abantu babukwa mabegakawo badde obiwulira Aisa badde asuse mu industry. Drugs badde zisuse. Ekyo that's federation. Ebyo ebimu ku bintu ebyatuleeta okujja okukwatira awamu gaba industry. Abantu pressure esuse, cyber harassment. Muntu akubye akayimba bamusaba akalala. Talina capital ekakola. Ate neke yakola nako talina kyakajjemu. Ate pressure zino ndana ziri family. Then we came in as a team to make sure that we can help each other in one way or another. Naye nga kati kiri mu kukendeera kubanga kati George omulaba bw'afaanana, Fiye wamulaba bw'afaanana, Didi omulaba bw'afaanana n'abalala bangi. Tugezaako. Okay. There is a point of these days abayimbi batanze okola zi live ku TikTok ku social media. A point came out ne bagamba nti no basuse balina okukoma ebigambo bye bakozesa. And as a president of a federation tovuddeyo. Actually bakupininga nnyo ne bagamba tobagambako yadde. Remember yali live ndoza yali ya Gravity, kwaliko Gravity, kwaliko Laika Music, kwaliko Epas, kwaliko ne bakozesa ebigambo ebitali bituufu. And ne bagamba mu abayimbi mutandise okwonooneka ate gwe obatunuulira butunuulizi olinga gwe. Tewaliwo bannamawulire
balina bigambo bitali bituufu bye boogera mu mawulire. Gye bali Ani abagamba? fraternity gundi gye baba subscribinga tu Ne babivaako. Abamu babivaako, abamu babisigalako. Era bye bimu. Osobola okugamba ku bantu muga nti wano ndowooza brand yo tewandikisusiza ne wana okay. Olwo anakkiriza omulala aga nsaala kumanya. Waliwo abakujeemera Kenzo? Nze ndi taata wange. Ndi taata wange sebo. Abantu bazuuma abazadde. Era abantu banyuma bazo. Olaba bakwata mukulembeze wa ggwanga mulamba ne bamuvuma. Ate olufu olaba Katonda yennyini eri yabagamba taliiyo. Biwandibivudde nabo towuza bintu bwe bityo. Olw'obunamu ekibazitowako nga bakulembeze. Ate omuntu olina okumuwa ekifuula omuntu omukulembeze omulungi kuwa abantu freedom of expression. Freedom olumumba temuseewo. Anti bw'ayitawo bakirayanti be ng'adiringa nabo. Bw'olaba ng'omuntu ekintu akikoze ng'ate akyali akyanywa kitegeeza bujja olaba ng'ensobi eyinza obutaba. Oluusi bakirayanti bwe kibadde baagala. Okay. Kenzo, wiiki eno yennyini gye tulimu there's a video yafuluma. I don't know bawagiraba. Video yo wagiraba? Ng'oli mu happiness naye nga nanjidderebeko nga abantu bagikolako nnyo comment. Nga gwe olaga tobiriiko naye nga omukyala akutunuliza eriiso bwe riti ng'olinga yazizza emisango ate walike ndowooza Paradise erabika erimu akatabankano. Of course twagenda okujja ku mukolo gwo nga teyewulira bulungi. Nakati ennaku zino ali ali bit down. Ina koofu by that time twagirawo nga byakamukwata nga teyewulira bulungi wadde. But she had to be on the function kubanga yali agala corneringa the invitation and she was happy for Levi and Desire so nenga yajati era tetwalwawo nnyo. Abantu video ba interpretation yabadde nfunyo. Nga balaba goli musanyufu nga bagamba katula omusajja ali mu pretending nti everything is fine naye omukyala eriiso lyamukuba. It's not about pretending. Teri muntu ayinza pretending nti musanyufu nga si musanyufu. Era ne bwaba pretend aba asanyuse. Gwe kyoyita pretense it is reality. Aba musanyufu. Bw'onyiiga oba okoze ki? Onyiize. Osanyuka oba okoze ki? Osanyuse. Naye ye nkugambye yali teyewulira buki? Bulungi. Era tetwalwawo. Kiri gy'ali omuntu yenna alabye obulabi atabaddeewo okuinterpretinga nga bw'ayagala. But that has nothing to do with the reality. The reality. Oba mwali ku mukolo n'amabeera muli n'agamba kyenkugambye kyekyo tonziza nnyo mu biwanvu. Bale tugenda kusaba emikolo tubuuze embaga yaddi. Nja kubuulira, njaba nkubuulira. Ija kuba tubabuulira. Emikolo. Bale muguliko ebuli ya Desire by the way. Levi musajja wo kuva dda. Nali manyi kwogera kubeera ne best man. Neera naliwo ssebo. Naliwo. Waliwo naye nali manyi kwogera kubeera best man kubanga muvudde wala. Buwala n'omuntu omu. So? Kyamagero yali takisaana. Yali akisaana. Oyagala kumusajja bunsazaako kigambo. Gwali mu kunonooza byetaalaba. Musajja agende mutemeko wadde ekigambo ambuuze ate kati wabadde ofa ki. So Eddie Kenzo, with the situation gye tuli ogendamu ogimanyi tulinawo we tulaga mu maaso awo nga cases zigenda kuba nnyingi abantu kuyomba kwevuma kwekyawa. Obimanyi ebintu bya tutandise okuba rallies biki as federation okulungamya abantu bano mulinawo enteekateeka yonna gye mutaddewo okulaba cause abantu bagenda kubayita okuyimba abalala batandika okugamba laba biki kuba bano abantu babo. Ffe tetukola mu Human Rights Commission sebo. Ffe tuli bayimbi. We are musicians. Twogera ku nsonga ziri concerning music not politics. Anything concerning politics is not our business. Oshegedde.
kale ani akadde kajja akadde kajja ffe omulimu gwaffe genda kuyimbayo ne tusanyusa abantu politician najja n'ababulira byagala ffe lwaki tubasanyusa nti balwawo nnyo nga bayimiridde nga beetaaga okwenyanyamba batambuze ku mubiri n'okusanyukamu then vibe eba yeetaagisa era ndabanya abantu nga beeyogeza lwaki ate muleeta abayimbi ng'ate mulina omuntu abeerawo bw'ati too much of anything is bad. Mpozi ng'ongamba nti abayimbi be bayimba okuva lwetandise ddaala empaka lweggwa ne bagenda abantu nga tebalina kye bawulidde. Naye olina okukyamulamu obala ne ku mbaga tubaleeta abantu ne bakyamulamu ne ku ki olaba ne ku nnyimba abantu bayimba. Omuntu bw'asanyuka ayimba, bw'anyiiga ayimba. Okuyimba music and entertainment is part of almost everything. N'abantu baba banayingira mu mwoyo basabe bulungi abamu basooka kuyimba. They praise. Yeah. So abantu abaleeta that argument mbw abayimbi eba nnugu. Baba olaba nnugu. Omuntu aba azimbye mutima nti naye waayi bano nga bakikuba nnyo. Ate abantu abamu boogera nnyo. Some people talk too much naturally. They talk too much. Naye nga the thing is we need music. Buli wamu. Okay. Obaddeko ku global stages. Walofudde ofunyeko omukisa olina ng'olina gundi gy'ogezeeko stage enyewe olina akubuuza who would you nominate okujja okubeerako kono stage gy'obaddeko? Whoever that, everyone deserve a bigger stage as long as they're doing a good job. Teriyo omuntu gwoyinza nti ono yasaana oli tasaana. Whoever omuntu yenna ng'akoze omulimu mulungi they deserve a proper recognition. Okay. Twalabye clip eri mu kutambula recently wano ku stage ya AG. DJ yabeera ku street. Ugandan artist Bebe Cool ne bamubuuza who do you nominate okujja okubeerako wano abantu ne bamutabukira we yalonze Jay-Z. Ne bagamba how can you forget abantu abeewa bewakola otugamba nti badde olwanirira music. Do you think he did right? Nze ebintu bya Bebe Cool mbasaba bikomentingako because that is Bebe Cool and that is his choice. Ntandika nti omuwakanya. No, like it was a public concern. No, that is. Kwa fena tu yimusa music wa Uganda. Ye watu we yasazeewo okukola kati gwo. Kimukakatako. Yeah, because the fight has been genda global. Because Uganda tulina awo global artist. Afunye chance bamu nominating eyo omwana. Yagambe yagala kusitula. Yagala kwesitula. Hey. Omunenya bw'aba yesitudde. Nedda. He's doing his thing. Abantu bamutabukidde nno. It's up to them. Abantu baba bamutabukidde. Ye yakoze ogugwe. Gwe kwado mulimu gwe. Ye yakoze kyawulira nga kyalina okukola. Abantu temubamala akawunyaate mirembe. Baba tuseka bakoze ekintu ekiti. Oli yakoze kimusanyusa. Okay. Okay. Ndi ne Eddie Kenzo tuli ku That Truth Media ro kyali story. Ankubulire bro. This world is a global village. Yeah. Buli omu akkirizibwa okubaako kaateekako mu ngeri ye. Wadde nga twagala okuba nga ono asitula munne, ono akola atya, oli akola ki. Ebiseera ebisinga ne bw'oba olabye munno ng'olowooza nti gy'akoze ensobi omuleka n'olaba gy'emutwala. Okay. Because at the end of the day time solve everything. Kati nze sikyagala nnyo okwerumya mutwe nti ate gundi lwaki teyakoze ati andibadde ati. Kitegedde. Kuba ekisooka senga tubadde kale nga ffe abakulembeze nti oli ku stage eyo bakubuuza ate obuuse gundi gy'otwala naye ye yali bibi. He's an independent guy doing his thing. Wayinza okuba kugwe nga wala kyakoze kituufu naye nga ye alaba bw'anaanyigamu erinnya ly'omuntu bw'akompitinga naye ye teguggwa kati. Let him be. Okay. Yeah. Okay. So the argument of abayimbi tebayambe bayimbi banne kitegeeza tuba tugigalewo because everyone akola kiki.
ng'ovuddeko ekyo gamba nti buli muntu akola kyawulira nti alina okukola. Naffe abakomawo nti osandika ositula nno otuuka ekiseera nga kyowulira n'ogaa naye kati ku byenkoze kanyongereko ekyokusitula bannange. Let me come back home kantandika okukola ku policies abantu batandika okufuna ssente bafune capital bakole quality work. Ekyo gw'okisalawo. Oli ali eri ng'agamba anze sinatuukako eyo level nesitula nzekka naye abuke. Ojja mutika omugugu ogutali gugwe gumumenya agwe amenyeke nawe. Nkutegedde. By the way, I'm getting your point. Era atagitegedde ndoza yanaleekaana but ogitegedde. I'm getting where you're driving this from. Cause guba gwa nakyewa. Okyetema n'ogamba nno kati I've done that. Olaba kati ngaffe abaakulira mu ghetto. Tufuna nnyo n'abantu baffe abandi twetaaze mu bulamu bwabwe tusigalemu. Naye n'osanga oli ng'agamba abo oyo yagira endabirwamu ajamusiza waggulu naye mu nfuufu ayagala ogikkirize. Otambule ng'eri ku ttaka olwala ssenyiga olwala ebifuba olw'okuba yayagala asanyuke. Akati biba bikola bangi n'abeesimbyewo n'abakola biki. N'ogamba nti oyo tagaba ssente. Naye nga tagaba ssente gw'oziwaanira oba wameka. Ye omanyi yasanze bameka. Ye omanyi ye kyekiri ewuwe. Eyo mindset eyo gamba gundi yalina okunyamba watanyambe sijja ttambula. Sooka otambule. Oli oba akuyamba takuyambye naye naye bw'anaakulanga olina we weetadde ajja kutya. Ate oluusi bw'ona ayagala bakusitula ennyo ajja kujerega nze nakolera kino nze nakuwa kiri ekyo nakyo ate kyakikuyise bubi. So ebintu by'ensi eno nze mbireka n'enkola kintwala mu maaso naye okuddamu nti ate ndisikasinga ono ndisikasinga oli Ekirulumu tebikolera. So with this heavy cause ina gundi wogambye nti n'ebintu ebimu byeresa n'akodde waka olabe nga ositulako banno musitulayininga industry olabe nti abantu bafuna akasente bakola good. Naye era we natuukira okikolanga mu level esitula ntuuseemu. Mba kubanga nkyali wali nange neeyiya bweyiya obuyingiramu abantu bagamba ono taneetusayagala kutuusaani. Sometimes don't you feel like the shoulders are heavy? Mukama tasinza kutika mugugu gw'otasobola. Wasenga bizaali heavy senga na byannema. Between me and you agree that I've done something already. Yeah. Then ngusobola. Kasita weetika omugugu n'otambula step 5 nga tonnagwa 10-12 n'oguteeka ku trailer n'odda okima omulala kitegeeza osobola. Just weetaaga kubanga buli lw'ositula emingi ottamu just busi ku bigere na energy naki weetaagawo na muntu ayinza kuwa ku lwendo lw'amazzi or anything I don't know. But kitegeeza osobola. Anyway, ogenda mu lwanire engundi ogenda kudduka e Kasese. Ndigenza ogenda fubutuka kulinya ensozi. Now we'll go to support. It's a good cause. Ogenda kudduka muko. Njogendera ngiremu. We have to be part of our people. Kati nze bwembeera ne community netu kolera wamu cause together. It is a good feeling. Njagala genda kati ku mupiira. Weekend n'ebintu bibadde mu mupiira obirabye. Aba South Africa batuli bubi. Bavuma ffe mbu twababbye penalty yade ya kibbi awo si wenjagala. Abantu bali ne argument Cranes nti eyisibwa bubi. Oyagala nnyo omupiira. Abantu bonna bali ku timu abasinga they are your friends. Argument ziri bbiri endala ngenda gijjako oluvannyuma. Wooteri gwe gye babasuzaamu ekifo gye babasuza na buli kimu ekigenda maaso nga bwe wakiwuliddeko nti wakiwulidde gw'okiraba otya? Ekisookera ddala tulina okumanya weetuvudde, we tuli ne we tulaga. Bw'omanya gy'ovudde kikulaga wooli nawe okola ki? Gye tuvudde wabi nnyo ku we tuli olwaleero. Oba kitegeera? Naye ekisingira ddala obukulu y'enkulaakulana ey'abo abaana eri continuous. Si kujja nti yasuzeewa yakoze eki. Ekisinga obukulu kumanya ani gw'oleese mu kampu era kikyasinga okwetaaga. Asinga kwetaaga kuwuga, kusula, kwebaka amasuuka meeru oba yeetaaga ssente akyuse obulamu bwa famire ye.
ekyo ekintu kikulu. Abantu abasinga okubeera ku national team eyo babaana bakola ennyo okusamba omupiira ogwo bagujje baana b'abanako. Ekituufu. Nga kye basinga okwetaaga ze ssente kukyusa status yaabwe. Weriyo abaana abali ku national team okwo ng'ewaabwe ne muzadde we teyasobola kugula dekapoloti. Ng'alina okukwata akantu awo for the first time bagula akataka nti family ye eva wano. Bw'obeera ggwe omwamagezi ki ze gano genyinza omuwa. Bwe tuba leero tugenda kusula awantu nga $5 a night katusule wa 2 ebisatu obisigaze, kubanga ate negye yavudde mu ghetto okujjaawo ekisaasi basula walungi nnyo okusinga ewaabwe gye basula. Eri gye yavudde okujja wano. Ekyokubiri nze bwe nti bwe nyinza okubiraba kuba nsaagala nnyo blaming game. It should have been good nga bayisula mu 5 star nga bikola bitya nga there is budgeting nga buli. Naye bwe kiba si bwe kityo bwe kiri twetaaga ne twebuuza why is it like that and what do they benefit from that. Okitegedde? Because senga baali tebalina kye bafunamu bandibadde beekubira dde omulanga. Kubanga nga bw'ogiraba nti national team eyo etudde erina abantu 24 ne bakeera ne bagamba nti tugenda kusamba mpaira mpaka nga mutujje wano babajjawo. Bulungi nnyo. Okitegedde? Ate bw'ogamba nti tetujja kuddamu kubayita ne bw'otaddamu baba bakoledde bali bannaabwe ekkubo. Naye bo balyokke era n'omupiira bagusamba be bakulembedde ekibinja. Be bakulembedde nti abantu badde kosani yadde gamba babateeka. Bo bagamba mwababuuzizaako ku interview. Yagezezaako bakubira ate yabazizza mu birala era abantu bali kati abatimu bali mu kuyomba. Kirungi ne muwuliza okuva mu baana abo. Mwandiba muli eno mubayomberako naye nga bo basanya. And it's a national team ya Uganda. Bana Uganda be bayomba. Tiimu ya Uganda era bana Uganda be bayomba siganye. Naye kyetaaga ne tudiginga deep. Abantu ne bavaayo nga boogera ebintu nga pate zonna baziwuliriza. Ne bawuliriza okuva ku FUFA, ne bawuliriza okuva ku baana, then ne bajja ne batuwa ripooti nti kino kyekyavudde eno, kino kyekyavudde eno. Okitegedde? Kitegeera. Then ne tukuŋŋaanya ripooti negenda weyina okugenda ne wavaayo decision nti okuva na leero kijja kukolwanga kiti. Nga bamaze owuliriza pate zonna. Bino ebyokudda wano nti buli omu n'ayogeramu ebibye kirungi era kiryokke. Era bonna abaleese views abwe beebale. Okitegeera? Naye nange nkuwadde yange. Eyiyo kituufu. Oba okitegeera? So ebintu bwe bityo bikola ki? Bwe bitambula. Nzena nange nandibadde nziba abaana abo mbamanyi. Abamu mikwano gyange nnyo tusamba ffenna, abamu basambiddeko ne mu akademi yange mbamanyi. Bantu bangi be baayisaawo. Naye nga ne miliyoni 2 ezeekutera zikwatangako ng'agenda kukwata 10 million 20 30 for the first time. So kati ekyokusula nga yalaba si nsonga. Nza n'okugamba muganda wange kikumpeesa zichipusi nze njagala buwunga. Sente zimpi. Nongoose ewaka. Naye tekikka for performance yaabwe. Bwe tumanya gye ate kati senga kibadde kita performance etwandikulembedde kibinja. Omupiira gwasooka wagulaba. Si buli mupiira nti bagugoba. N'abo abaatugoba era balina bye baali mu ogoba. Omupiira bwe gutyo. Bw'oyingira mu kiseera waba wagenda okugoba n'ogobwa. Ekirala nze sijja gamba mumpolereza nnyo nti ekyo kimala. Kunze nenge bali embeeri gye mbamanyiddemu nandyagadde bafune nnyo ssente bo nga bo babe ne ssente bakyuse obulamu bwabwe. Ekyo kyenfaako ennyo era singa bagana obbasasulawo nange nvaayo naye mba mukambwe ennyo. Okitegeera? Kubanga nze bwe twatandika okuyimba nga ntandise nakakuba ennyimba zino abantu ze baagala ennyo. Twagendanga eyo mu kyalo hoteri ne tuzirekawo ne tufuna omuntu w'ennyumba ne tumugamba tube tusaba tusuleko mu nnyumba yo tukuweeyo $10,000 ng'olutubaze nti bwe tunaasula mu hoteri tugenda kusasula akakadde kagwa.
tabweze kweli nkoza ina light yankati okay so light eri okay okitegera kyenkugamba kitegera nga tugamba ng'obaze nti bwe tunasula mu hoteri abantu 25 netuteekako emmere na biki tugenda sasula obukadde 2 naye nga munaafuna omuntu n'abawa ennyumba ye ne mumuwa $10,000 ne mwegulira emmere ya $30 mwenna mugenda kusigala ate nga mufiise $7,000 kati ng'obwana bw'embaata nga mumanya nti kyetaaga nnyo saving okusinga spending kubanga twetaaga ssente okudda nazo e Kampala tumale ebizibu byaffe oba okitegeera nkutegeera kati I might be speaking from that point of view naawe bennyini betulaba aba Senegal aba Algeria aba Mexico abaki balina gye baava fe tuli mu kukula bukuzi in terms of sports ebisaawe bazimba bizimba ebipya buli kimu tuli mu kizimba buzimbi infrastructure as if tuli ku scratch structures tetuli ku scratch kubanga scratch twavaayo dda naye wano we tuli ate tulina we tulaga trust me by the time of AFCON n'ebiddako twandibanga katulina capacity esula mu 5 star ate nga tuli okay wadde bagamba nti kaafu yolina osasula sente zino lwaki baba walaka waliwo negotiation awo ezeetaaga okumanyibwa in between the players and whatever and that CAF people n'abafufa kuba bageze ne bagamba mbuno hoteri bagikozesa because omukuba omupiira yayagala sente kuzizza wuwe ekyo si kintu kiri ku standard ekisinga obukulu the benefits abantu and understanding olwaleero Anita Among alina ekisaawe ekiramba ekyomupiira ekinakyalinga abasambi awo oba okitegeera kitegeera ekyokubiri azze awangayo obudde bwe ne ssente najja ne ku kisaawe okuba motivating kubanga ne ku kisaawe atuuka n'abalabirako ddala bwati n'abagaba bannaabe oba okitegeera ayinza okuba yabatwala mu kifo bwe basobola okubeerera comfortable tulina abanodhana ne baga nti afe twagala odi n'akalo tulina aba easterna naga nti anzi bane bwe mutandetera wano matamu kyanzi nyinza obutamalaako tulina banamasaka oba olina okumpa ku muwogo awo oba lumonde ne ku ttooke watyanga embeera nayo bingi just tulina kublaminga nnyo bantu baffe okujjako nga tuwulidde from all parties. Okay. Tulinamu abaana abali mu academy nga ku timu eno babaddeko ku kyani ono kweno sirinako nenyinako abayitamuko nga si banga dene kubajja eri nga bato naye najja nakubiramuko nga at least holidays 2-3 abamu ne bajjanga ne abaana bonna mwe bali abantu bange bazeno nga kwe bali bagakande bonna abo bagavin Kizito ya training and a big talent for a very very long time gachali around 16 years. Okay. Nizo kubanga saba jeri wa CD nenga nawo inakatafari twabanga place where to practice from na bichimu. Oh, that's good. Omanyi ekiro kyo mpira mbadde nyanyo kikuza cause you have a academy olina abaana bosuza ebiseera ebisinga people fabali eno there's a lot kituba tusuubira federations okukola wate bakikoze n'olusi performance abaana gye balasenga teri ku mutindo tuba tugiblaminga tu facilities babayiseemu bazibita bawadde but so far so good uzamanyi blaming game eno nze sikyagala nnyo just tuba tulina kiyingiramu okukyogerako kirungi nnyo beebale naye bwe tumala okutekinga that awareness out there then kati tuddayo ne tutandika okudiginga deep mwe muli bannamawulire waba bakola investigative stories and investigative journalism. That's when you go deeper. No manya people need to do that. Bakomeo bogere from informed point of view after getting information from all parties. Obo kitegera. Ne bwe tunaddawo ne tutandika okutambulira ku critiquing whatever you can tu tujja kumeza tononye n'ebintu bingi. Kuba bo baba n'engalo gamba mpira gwo baguwagidde. Wakati bana abaana we batuuse muganda wange nojja n'okuba Niger n'okuba Guinea n'okuba South Africa abo abantu batusooka dda mu mupiira
batusookayo ffe tuli mu kujja buzi eyo osobola okusanga abo abaana nga they are like oba how many generations nga balina ne baganda baabwe abali mu Premier League abaliwanga like experience eri ate ekikubiri even I don't know bigenda mu nnyo ebyo because you know I don't believe in blame game. I believe in getting the right information and having a solution. Nofuna results. Those results bazituwadde. Anyway, tuli ku The Truth Media, go subscribe, follow. Oyagala okugula ebintu tugamba gende China bamita buy with Joseph. Osobola okugulako ebintu yekayeka wane Kampala. Ekyemmotoka Sula Motors yekayeka gwe tulimu. Badde ne Eddie Kenzo Musuuza, president wa Federation. Bulungi nnyo neyanziza okumpayo akadde. Jako ebintu omuwala